speed number again. Okay, good morning to members of Godfrey. Wow, woli you see bypass. Bypass kuwaka bibigere biwatyo. Tunyonyola embera nga bweri awo. Osagane bana Uganda. Okay, neyanzege SPD njagala kwabuuzaako abatulaba ku Soul TV wano wendi siri ku bypass wabula ndi mu bitundu eby'Ekyebando wano wansi bw'oba ova wali bitundu eby'Okalerwe nga oyerekera wali ebitundu eby'Ekanyanya era nga wenjagala kubanga mbatuusako entambula y'ebidduka n'embeera nga bwekedde mu kitundu kino kyennyini wano weetuyimiridde kyenyinza okugamba of course oba olaba kati ng'ebidduka nga bwe bitambula akalipagano akali ku luguudo luno kukaba katandise dda bw'ova wali mu bitundu eby'Ekanyanya njagala kutegeeza nti otuuka wali nga ku Muvule oba otuuka wali ebyennyanja ojja kubanga olabira ddala nti kajjamu katandikiddeawo lwakiba kigenda kutwalira eddakiika nga 5 ku 6 okuva wano okutuuka wali ku ttaawo erya wali Kalerwe lino osobola okuba nga weeyongerayo ebitundu ebirala olw'embeera eriwo embeera y'obudde eraga nti tunasobola okufunako ku kakuba era abantu abasinga balwawo okuzuuka nga balowooza oluusi wabweru oba enkuba etonnya ensonga lwaki bwe basalawo ne bagamba nti bagenda kuzuuka ate jaamu aba yeeyongera okwawukanako n'olunaku olw'eggulo bwe twalabye nti abantu abasinga babadde emmotoka zabadde ntono nnyo ku makubo naye kati wano we twogerera nga mmotoka zo zitambula bulungi era nga akalipagano wali mu bitundu eby'Okalerwe ko kamaanyi nnyo era oba olina okugumikiriza ddakiika ezigenda okuba nga ziwerako kakati waliwo mmotoka eziva wali mu bitundu by'Ekyebando ate waggulu wali mu nsooba ezikkirira okujoyininga kulina ekkubo erya Gayaza Road era nga nazo zibadde zikyatambulako mpolampola ye jamu okuviira ddala eri waggulu taliiwo koza ogenda kubanga omusanga eri bw'oyita eri mu bitundu eby'emulago waggulu eyo ogenda okubanga osanga akalipagano akalala naye wano bw'ova wano mu bitundu eby'Ekanyanya bw'oba oyita wano Ekyebando waggulu ate awo ojja kubanga otambula bulungi poze ekirala kyendabye wano njagala kubalako ku sayidi y'ekkubo wano nti bw'oba ova wali mu bitundu eby'Ekyebando waggulu wano wansi baali bagezaako okola wano waaliwo ekinnya ekinene ennyo ng'amazzi gaali gagenda kusengula oluguudo luno era nga wano wetwogera saawa zino njagala kulaga nti singa enkuba yeeyongera ey'amaanyi oluguudo luno olugwambuka oba olwambuka eri waggulu Ekyebando lwandibanga lugenda kubanga lusenguka olw'amazzi kubanga bw'otunulira kati ekisenge ekyo ettaka litandise okuba nga livaayo waggulu ligenda kuba lyeyiba wano mu kkubo n'olwekyo kuno maybe kuyambako ekitongole kya KCCA ogezaako okulaba nti wano bandibadde bakolawo ng'obudde bukyali basobole okuba nga batangira embeera yonna kubanga essaawa yonna eraga nti nekino kye baali bazimba ekisementi kino ekigezaako okutwala amazzi kyandibadde kyandigenda oluguudo lusobole okuba nga ate lwonooneka mpozi n'ekirala nga sinaba kubanga nzirayo mu studio wano we tukoledde ate we wali ne office ezaali ez'omubaka w'Ekyebando Honorable Segirinya saawa zino agenda maaso n'okuba nga asonderwako ssente ez'okumujjanjaba era nga wano saawa zino wasangawo abantu nga we bali bangi nga bayimiridde balinze omubaka abeeko kyabakolera naye olw'embeera eyajjawo nti kati saawa zino bagenda maaso n'okuba nga bamusondera ssente ez'okumujjanjaba era ofiisi ogiraba yazikira ebeerawo nga nzigaye waliwo omuntu n'omu era eno y'embeera gye nnyinza okuba nga mbatuusa kubanga tosobola kubeera mu kitundu kino eky'Ekyebando n'oyogera ku kintu kyonna nga toyogedde ku mubaka Honorable Segirinya eyo y'embeera gye nsobodde okuba nga mbalagako SPD nammwena abatulaba ku Soul TV koza okubagamba nti tukyagenda mu maaso n'ekisiibo kyaffe eky'ennaku 42 era olunaku olwaleero tugenda kutwala olunaku olwokubiri ate ng'ennaku z'omwezi 29 tugenda kubeera mu Independence Night 29 omwezi ogujja tugenda kubeera e Kololo era nga buli muntu yenna kyekigambo kyalina ku mutima njagala munzikirize mbazeeyo mu studio nakoze ne mubiru mugende mu maaso n'okuba nga muweereza eggwanga. Okay,